mutwala. Kambuzemu ekibuzo kyeyalagadde omanyi. Ku street okwo muwa omusolo okwo ku street. Tuwa. Kutya. Soko omusolo. Soko otemeremu kuba wabati omusolo ku street. Nige bambade simanyi. Mwazi omusolo ganoyirirako kyonna ky'otutte oba kyakumi n'ogenda nakyo. Tosobola genda nakyo kyonna. Manyi lwaki togenda nakyo kyonna? Okesi sajja nagamba yawa ebintu bye n'omuzza amabbali nemwogeramu ng'abantu n'omuwayo omutwalo togambe 10 bwoli tutte kati bw'oba wadde omusolo wa street bampadde omusolo nsobole okubeerawo. Ekitegeera bano abakesisi nabo bakiryamu ekyo abakesisi bateereddewo ekyo kubanga bagoba abantu. Tebagenda tugoba nnyo kiryawo tugenda bafuna mikwano gyaffe kubanga bakiryamu. Terina kyakukola kirala naye tugenda bafuna mikwano gyaffe. Sinze bulijjo mmanyi nti kale babeera serious bulijjo nga bulijjo babeeramu babeerawo bayitawo nga mbalaba naye babeerawo lwaki tubadde tuvaawo asemesinga okwebuuza just omanyi lwaki kino bakikoze olwaliro okubeerawo bakikoze nti tubadde tubeerawo nga Museveni oluusi tamanyi ng'oyinza okiyita byagamba kesisi egogole ekibuga kirikirira. Yes agamba egogole naye egenda gogola etya nga ate ffe tuginyigayo ku kasente egenda kikkiriza tesobola ereete bamilitale babeere nga bayimirirawo. Obeera ngambye nti mwagamba nti nno muprotectinga gains kiki ekyabiriddeko obusibu bali bakamama babeefubulira bemwalinga muwagira. Abatula tumanyiza kutana ku media olunaku olwaleero tugenda beera twogera ebintu ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga ebibaddewo Kampala buno obudde ebigenda maaso nakyo tugenda beera nga twogera ebintu ebyenjawulo kitegeera entertainment educational abantu gye bayitamu mu Kampala tubali tubalaba embeera ebaddewo nga wane Kampala obudde kati abasuubuzi abasinga bagobye ku nguudo naye tugenda batwogera ebintu ebyenjawulo. Abasuubuzi abamu bajja batyo kubanga bajja mu Kampala embeera gye bafunyemu nga bali wano eno na biki bye bagenda okubeera nga bakola ki nga bayitwalamu obulamu bwabwe kubanga babeerawo. Bange mbatumira gye bali abakulaba bakuyita erinnya kibyowuli ebisinga okwagala. Amanya gange nze Isma. Isma ina ali mulyango. Amanya nyina abiri se ate nze Sekate Isma. Sajja edirenti wajja otya okujja wano mu Kampala? Okujja mu Kampala nze banzalidde wali Kawempe nensomere Kawempe bikimu kale kitambulidde Kawempe kati okujja muno mu kibuga okutandika okukoleramu ajjanga ne ssenga wange wajjirako ssenga wange yakolangawo mu wine nga ngatto nentandika omubeerako nga mwana okolangawo tomanyi nkyayinza obubaawo n'obutabaawo nanga nemba wendi osobola okufuna kapito notandika mpolampola ekirungi oli mwana mulenzi nti osobola okufuna famire ng'eyimiridde kugwe. Kitegeeza gwe bajja mu sitemu eyokusoma tewagenda nnyo kusoma watandikirawo kuyiriba bintu anti nagenda okujja mu site wedde okusoma nolina amaliriza nagenda okujja mu site okutandika okujjamu nga siyagala kusoma like nga nfukasinga nnyo ku sente kubanzire n'okusomera bampanga ebitabo nga nyetagayo kasukaali kitabo nga kitunda ndala sukaali wano kati nasomera ku Red Valeria mangi gamaso uwe kyomanya somedde wano oba njala kuvaano nga ngenda Dubai kyekibuga kyenjagala kati sooka omuye ekitegeeza kali kebabagobye ku street era naye gyozzaako kugenda bweru kuba kyeru nga sinagenda yanya nawe ngenda obeera nga nkagobera sinagenda genasigala mugozoganya munabeerako ndaba ngendako ntebe ndako emukono ate kati sooka ombuulire
osobola kuddamu n'obutale bw'omubuulo obwo tebukirizibwa kuba nibwo tebuli mateeka obwo sibusobola sibusobola nga bo bantu kisooka baba batono ebifo byakulwanira kamene nekyo kyensobola okulanga nze nkisobola ekitegeera makiranga nekyosobola nogaa kino kisobola kyezi sikisobola ekitegeera kati ekifo ekimu nyinza okuba nga nkisobola okukikozesa naye nkikozesezza ntya bannaye nga tebakintutteeko kitegeera atandise okitegeera kati kubanga akatale kawoladdeire nawe olina okubeera omusuubuzi w'amaanyi mbadde mukolamu nga sente mutekamu musibiti goyo olunaku nogaa nagikeddemu sawa 12 bayisi bwe mba sikoze ngoye nga zinkutte nyinza okubeeramu n'emitwalo 7 ozikoze one day aye nenyuka nga obudde bukyali saa 12 nekita ekitegeeza kati sente zabalakola maduuka esinga mubadde sente zadde zirabika era batuyisiza si bulungi okugobako okukuluma naye nga ate zizo badde enkozesa yaazo kulanya nobeera nga inakyo osobola okukolamu ebyokukolamu kozeemu kakati mbala ku myaka gye nina nebyenkoze bitonotono ya tebukusobola kusustaininga n'otandikawo ekinene okutandikawo ekinene oba street ye dogole yenga dogo tosobola givaako street sobola kugivaako nze nga nakava ku ssomero natuukira ku street mama yapanga engatto nesenga nampa engatto genda okole ku street nenva ku byabamaama nenkunganya capital wange era nenkolera ku street nenva mu ngatto nenzira mu ngoye era ndi ku street byenguze kuba natandika ku street nga nsula wasenga wange nenepangisiza nemanya ebbeeyi y'ekitaala nemanya ebbeeyi y'entebe nga buli kimu sente nzidda ku street kati goŋŋamba otya nti ate nve ku street tokiraba bulidde kwentandikidde okutegeera omugaso gwa sente kitegeeza sigenda kuvaawo era mwene ogamba nti vaawo era ngenda kuyiiya ekiddako naye nga sivuddeyo era osigaleko ekitegeeza abantu tetubulawo tulowooza bava mu midaala gyabwe ne bajja naye mulimu nga bo baluddeko nga kwe babazaalidde kandi nina mikwano gwe yaŋŋamba banzaalira wano mama yali atunira wano amenvu nange nkolera wano mamwe namulekawo kati yamanyi kimu awo wano ewali omudaala gwe nga ekita newe kinaba kize nga ne baneiba ne baani bamumanyi nti omwana wa wano azaaliddwa wano era agenda kukolera nga wano era munonye bwe mumuteera nga abantu bamwogere ye nga tanayogera abantu bamwogere ekitegeera bantu kati nange yinzi akuswiti weri batamanyi nti isima waali somulayo nakusanga nga nakatandika okwekozesa oyinza okugamba nafuna kasente ntandika okwekozesa matunda ngatto naye mukutunda engatto eyo kasente kajja nekangwako katagala kusongoza kujja kutya wano kanso twalamu ogina okuwayo kasente naawe nga gwe omuntu olina ebikutwalamu rent nakabiyingira rent transport okulya kati bwebalabalamu nga sente zigenda nnyo kati bunene obudde wejjusa okuddayo ku ssomero okusoma oba tokwejjusa bakati temanyira buno obudde nga gwe omuntu woli manyi weŋŋamba nti sikwejjusa luli bampanga biwe ne kati
manyi okwekolerera sinza agamba nti nzirayo ku ssomero isima ejo yakolete wano owezezako bbanga kyoko switi mazeko emyaka 7 ng'okolera okwo kati emyaka 7 olinayo kwebyogamba nti bino mbikoze ng'obikompeyalinga ku muntu aba yasobye byenkoze kati ku myaka 7 naba kusomera nga ndi mu senior C myaka 7 kyemaye kati omwana yava ku ssomero nga akyasoma naye ng'ali mu senior C talina nnyumba gye nagula ennyumba ya mizigo 2 nengulayo ente yange emitwalo kati nga 9 eri mu kyalo n'ekipande kyange kimwe kya 10 mu 10 kyekyo kati omwana asoma sente abagenda zijja luda wezimiza ezigula ennyumba eyo ey'obukadde 4 ekipande ekyo ekipande yadde ogimanyi yadde tegimanyi ekifuba kyo kiraba ng'okola wooti kati olina okukola wooti ebifuba 10 yeyadi kati ebifuba 10 olina okuba nga olina omuti kwopimira ebifuba byo tekibanga ekibanja anti nkugerere nkulagirira enkola gye bakikolamu kifuuka ekipande kati obala ebifuba byo ng'olina omuti wano booti wano mu maaso nobala ebifuba 10 ne batema wali kati bwe baba bapima ekibanja ne bapima bwe bati 10 we bikoma bagamba 1 2 nga bakyebasa 10 wekoma yadi wekoma babala yadi 10 ne wali ebati 10 kyekipande kya 10 mu 10 poloti eyo teba poloti eba tenawera poloti eyo teba poloti eba esinga poloti emirundi nga 3 musajja ate olunaku olwaleero tubadde waneno ku street nga tulaba abantu abagezezaako okubeera nga banyigirizibwa era ebintu ebyabatuuseeko kubanga bagulwa ku street tuwulidde munnaffe omu kubadde bakolera ku street awo ng'atunyonnyola embeera nga mwali kibyafunye ku streets ngeri gyayiseemu obulamu bwe okubanga bubeezaawo tusuubira nti nno message ze eddoboozi lye nga we liri n'abantu abalala gye bali eyo beri bamutamanyi nga nabo era embeera emu gye bayitamu tujja kusaba abekikwatako okubeera nga bye bakonyeko ebimu ebitonotono okubeera nga bikola kiba binogera eddagala okubeera nga bafunira ekifo babeere wali permanent n'okubeera nga bajjayo solution ey'abantu bonna ewamu kubanga baganyirwa muki mu Uganda nga bonna eyawamu kubanga Uganda yaffenna naye ate mubeeramu ebyana n'agaana ate kiyinza okuleetawo embeera ey'obusosoze ekiva mu busosoze kubeera kolaki kwetematemamu nga bannayuganda kyensuubira nti bekikwatako yensonga ebeera nkulu y'amaanyi embeera ya street wadde nga nabo ng'abantu ate nabo tubagira nti ekibuga tukyagala okuba nga kiyonjo nga kirabika bulungi nga kyesiimisa nga buli omu wakiyingiramu yenyumirizamu n'agamba eno Kampala ayi capital city yaffe tubadde ku Turn Up Media abatulaba abatufollowinga oba nga osobola okusubscribinga kirungi tubeere nga tugenda mu maaso tubeere bulungi.